Abagalwa nakedde nzije mbayimbire kuba nakyeya mu kkubo lw'ennabasibula. Abawano nakedde nzije mbayimbire kuba nakyeya mu kkubo lw'ennabasibula. Siyinza kugayala nga tennakyeyamu attakuubula mu ffe ekyo kyava gye nazaalibwa. Ewaffe eyo buli asomoka lwera mwawufu. Kugamba eyo buli asomoka lwera mwawufu. Njagala ndaba abasomoka lwera nga mukola bwe muti tugende. Eyo buli asomoka lwera mwawufu. Wasaayo Kongo yagala anakufumbira. Babeera n'empisa obuwulize ng'ate balungi. Banyiikivu omukola tobazanyisa. Bayita n'emikisa gyemusuuku muwasa. Kubanga aleese empeerizo ya siringisi. Bayita n'emikisa gyemusuuku muwasa. Laba abasomoka lwera. Leegera lwera. Ayaya laba olweza lweka kuutuma. Eyo buli asomoka lwera mwawufu. Wasaayo Kongo yagala anakufumbira. Babeera n'empisa obuwulize ng'ate balungi. Banyiikivu omukola tobazanyisa. Bayita n'emikisa gyemusuuku muwasa. Kubanga aleese empeerizo ya siringisi. Kati atadda waseebusengawo kanyolera. Kwata ku kkono gy'onoonya kufumbira. Nga nange byenkola amagezi gamba waffe bonna. Ky'oboolaba mbikola ng'omutegeke. Kirungi amakungulu okuyiiyawo gategeera nze mu kitanga lindiridde. Ntandikidde wa wano. Abaagala ebiwedde akayimba kaakano kayisa enswanjere. Bw'oba wasaayira enswala omubbi n'omukwata aba agwana kiddala. Nga wasaayira enswala omubbi n'omukwata aba agwana kiddala. Namulize eddala omubbi atubbira ebiswa mugwana kisebo ng'ona ekikululunganya. Namuwuliza ddala omubbi atubbira ebiswa gwamba ogwana kisebo ng'ona ekikululunganya. Kuba akafaananyi nga bakusanga weegeja ku luso etaliiyo bakunyola n'ogala. Abantu bazibu nnyo ku bisangu buwulire oba obulamu obwagala nnyo tolulungana. Ensonjera okukosa neetayita essala kale obulamu bw'ensibambi n'obusiibula. Ensonjera okukosa neetayita essala oba obulamu obwagala nnyo tolulungana. Ensonjera gitte osaayire yiyo okutanyafungana kubigere ebikono. Enswanjera gitte saayira yiyo etakubye lupa. Kale ekisa kyonna ekisaayire walibadde ofuna omutima ogw'okukyeresa. Kimanyiddwa omuntu okwekwata enswa nti ye asimako envuba enswa ne batagisaayira. Kati oba mujooza ajja n'agisaayira yonna n'obikka enswa ate nga wagisangako envuba. Kyewuunyisa ddala obikka oti enswa yange endwadde yajjoogeera oba osaana okuvumula. Mulabye abakola safaali ezammwe eyo enswa babikka kyere n'amagulu ne baladdamu. Mutima nnenamu ekiŋŋamba nti enswa yange bagibikkira ddala lwemba mbidongo by'enkuba. Ne kati n'eddakiika eno oluusi babojja kuyimbala enswa yange n'obuliro obulumi nga buli wansi mwoyo. Kale ekyokokola okinoonya n'olemererwa. Oba tunoonye kufuluzira enjerusolekisi tuteereko ddala ennene ze batasunguwa. Kyali tuyambe ng'envuba oleko ogiggadde nga woddira wonna otandikirawo omwakumu. Ng'ogikkala n'ogiggula eggwa bimanyidde omukki bwajja n'aboola envubo. Kane ekisumuluzo fuba nakyo ekisumuluzo fuba nakyo kyebeera bw'otambula kikutte mu ngalo. Ekyo kibeera wakiridde bw'otadde akyago olinako ekufulu wakiri okuma. Bw'onoonya ekibeemazaamu mugabe enswa zaffe tekiriwo nti kikyo kya ddala. Kati gwe engeri gye nategedde enkola yammwe ekigambo nadda kino ky'enyuma okukyadula. Kino nina kigambira ddala ababba enswa mwali badde mweneya ne mutusaasira. Kino ekiso kisaayira bakyegombe ziba ssente nnyingi zobawerekereza. Gwe bw'oba obiyita ebyangu ebiswa bingi nnyo. Naawe genda weefunira ojja okisaayire. Ezo empale bw'otolizikkuba ebiraka gwe ogira okyazannya olowooza byangu bwe bito. Neyiye ekulemya okusaayira oggizaawo yonna eziso eri mu nsiko otuma n'ensaayi. Ndikola omuntu ekintu gwe ndikwatira ku nsoma ndi katono naye ndigejja n'ontunuulira. Kale tukkaanye olwali tumale okuluvaako. Enswenjere nkugamba nti ziviireko ddala. Enswenjere gitte saayira yiyo etakubye lugga kuba enjere eriko kiriyo nsanjere. Baaba saayira yiyo baaba wasaayira baaba gwe muzungu.
kwata bulirwa n'olwannampulira zibiri kwata byenkugamba tebiva mu mbongo bikuyambe wonna mu bulamu bwakacokkano bw'osanga ensi esaayire giveeko olwoddo ndaba lwakukusa ototya musajja munno ng'ofudde ali muziseeko enswanga ye yamusa okozesa ekirala naye va ku mukyala obwedda bwendiko nalese weerowooze bazika emmotoka n'okuwola ssente naye omusanga waali kwaziko omukyala naye ng'otandika otanuulako ekiteeso owuwo nga bwanobye nkuweereze ku wange oba okati abeeyo ate nga kabusiisi kwolora omanyanga businywa muteefu imwangu naye omuntu wange mumanyire nkuloga akajenjebula akazinya atagedde kiwumbye ngala byabamanya oluganda mwenge nkubula ate nga kyekituufu nali mmanyi okulwana bwona bw'obutefu naye ntwalirizanga sifuna busungu nange engeri gendodde okuba ku koloha ndowooza n'engomba erabika yawumba bumbi yange wamawummula okube onootera okuba kuba sirikuba mmanyira akasajja akatono okanyomera mikaliri naye okuwumbibwa n'okanyomanyoma n'olaba akanya akatono okanyomera mikaliri naye okuwumbibwa n'okanyomanyoma n'olaba akasajja akatono okanyomera mikaliri naye okuwumbibwa n'okanyomanyoma n'olaba omanyi okubuulira omugezi kyanjawulo nnyo okubuulira omusibe okowa n'enimwa kati akatono kenjogedde kagimukodde atategedde asonyiwe esaasidde musaasire nja kudda mangu bannange ng'era bulijjo ebiwooma biggwa byokyanyeeze kali maama nyongera sente birimu obuulirako gwe tetugenda kuwangaala wandi kwagala okufa piisi kyekinkenzezza bwentyo ku nkya eri gye wandekawo saategeera yali yankukutu yansiriza maze ebbanga muntu wange nga nfeffetta nnyo wootoba omutima gonnuma nnyo wootobeera n'ebinfuna okwegoya gwe wagenda ne mwekubireko engalo ez'amaanyi bannaye basebo ne banya nva ku poliisi mbadde mbitaawo omukazi anzibye towakana anzibye basebo ne banyabo twasangayira kubabona tusanyusa okubalaba ab'ebitiibwa buli omu mu kiti kye sijja kumenya kinoomu musooke mukubire nannyini kifo kino engalo ez'amaanyi nyabo oba ssebo weebale kukola kifo kino kiri ku luzi naawe kubako mu ngalo kubira engalo nannyini kifo kino tutandika okulaba gye tulaga nti singa ensi ebeeramu ebifo nga bino 9 omwana wo tajja kubula mulimu gwakola atuula wali kaakati bwe tufuna abagagga 7 mu ggwanga buli omu ng'alina ekifo bwe kiti kitegeeza bajja tuwa emirimu abaana baffe basome si bwe kiri mukama ayongere okutugabirira nze kayovu sirimya mbozi ezimba nekonako yagwa Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you.
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.